mu ndagaano gye twakola wakati wa gavumenti ebbiri eyaffe n'eye Saudi Arabia mwalimu okuteekawo akakiiko ak'abakugu nga kava mu gavumenti zombi akaali badde kalondoola ensonga zonna ezikwata ku bantu baffe abagenda okukolera ebweru. Akakiiko ako twakizuula nti kabadde tekateekebwangawo myaka 5. So ensonga zonna ze tuzze tuwulira obunafu obubaddewo nti gavumenti zombi tezisobodde kulondoola nsonga zikwata ku bantu baffe bano, ne kiba nti obunafu obwo baminisita bakkiriza nti tubumalewo, era ne basalawo nti mu myezi 3 baagala akakiiko kano nga kateereddwawo mu mwezi guno gw'okubiri katunulire ensonga zino zonna obunafu we bubadde, kanjulire baminisita mu myezi 3 ki ekyetaagisa. Bwe kiba nti kulongoosa kunyweza mu ndagaano ezaakolebwa, akakiiko ako ak'abakugu kagenda kikola nga mu bunafu obubaddewo nti abantu baffe abamu bwe batuuka eri endagaano ze bagenderako ziraga nti balina okuweebwa obujjanjabi. Kampuni bwejja Munnayuganda wano n'emutwala Saudi Arabia, kyekimu ne Dubai n'awalala gye baba balaze, bw'aba alwadde alina okuweebwa obujjanjabi. Kampuni ebe mututte, ate ne kampuni eyo Munnayuganda oyo bwe mukwasa omuntu wagenda okukolera, obujjanjabi obwo bulina omuweebwa. Tukizudde nti Bannayuganda abamu balajjana ne basaba abantu baabwenu babaweereze ssente ezinabajjanjaba, kyetulowooza nti kyali badde tekibeera bwe kityo. So ekyo twakitunulamu. Ekyobutasasulwa, abamu bwe bava wano nga batadde ku ndagaano emikono, kiraga nti bagenda kusasulwa ssente ezitakka wansi wa mitwalo 9. Abamu okusinza ku ndagaano gy'abasayininze aweza n'akakadde akamu buli mwezi. Naye bwe batuuka eri, ate kampuni ezimu zibakozesa endagaano nga bagenda obbakwasa abantu be bagenda okukolera, essente ezo oluusi ne zitabaweebwa. Oba si kyekyo banoonyayo ensonga yonna eneereetera omuntu oyo butasasulwa ssente ze yasayiningira wano. So ekyo twakizuula nga nabwo bubadde bulabe nnyo bwa maanyi gye bali. Ekisingira ddala okutwenyamiza nti endagaano zino ziraga nti Munnayuganda alina okuba nti essimu ye n'ekyo kye yeetaaga okukozesa mu mpulisiganya abeera nakyo akisigaza. Abamu bwe batuuka eri babajjako amasimu, bwe babajjako amasimu ne kiba kizibu, ne bw'aba nga mukama we tasobodde kutuukiriza ebyo bye beeyama, aba talina bw'asobola kucommunicatinga kutegeeza abantu baffe eno oba ne bekikwatako. N'embase yennyini, tulina embase mu mawanga gano, embase baba tebasobola kutuusaayo maloboozi gaabwe, abamu nga batulugunyizibwa. Ate embeera gye beesangamu si yemu. Waliwo agambye wano nti waliwo obusosoze ennyo obwalangi. Si kyekyo, kiri mu muntu gw'oba okolera. Abamu baatutegeeza abasajja eri bwe kituuka ku bakozi abawaka babalekera bakyala. Abakyala abamu tebakwata bantu bano bulungi. Omukyala bw'aba ne kyeyeekengera ku mukozi ono, olutalo we lutandikira. Bamuggyako essimu, bamuggyako paasipooti ye, bamuggyako ebiwandiiko byonna. Ne bwe kiba nti obuvunaanyizibwa buli kampani yamutwala omuwa tiketi emukomyawo nga biremye, bafuba nnyo omuntu oyo okulaba nti bamukomyawo, okutulugunyizibwa we kutandikira. So ensonga ezo zonna twazitunulamu. Abamu n'okulya emmere tebalya bulungi. Waliwo Omuwarabu yatunnyonnyola nti mu mpisa yaabwe gw'owaawaka gw'osemba okulya, ekyo kiri mu mpisa, basooka kuwa bagenyi. So weesanga nti mu kusooka okuwa abagenyi emmere oluusi n'abawaka tebafunye, oli bwe yakinnyonnyola. Wali tosobola kunaaba nga te n'omukazi yakuteekako etteeka.
tetuna abasi bananga bawala bananga bali mu biyumba bw'oba olina chance nga wafuna ennyumba nga nnungi webaze Katonda. Nze ennyumba gye nafuna bali bampa emmere naye ng'ebintu ebisinga tebabimpa. Wenamugaa kanyambala nzije teyaninda na kwambala nakuba oluggi pu n'ayingira yamanya ntoli mungo ne mubuuza ate kiki Asumani kiki ekikulese mu room yange yaŋŋamba akitono nnyo ŋŋende nina kye njagala okugamba ŋŋende kati awo nembaka engoye ne nyambala nali nyambala n'aziyuza ccu zonna engoye n'aziyuza ne mugamba kiki Asumani kiki kyonjagaza okkakkana nenfuna obusungu ntandika okubaka engoye endala nyambe nga bugoye lwenkwata lwayuza kati awo we yamaliriza nankwata omukono kati mukubanga nsena omukono bwati mwe yasenera ebbeere lyange bwati mukulisena ebbeere n'alitwalira mu ngawo mukuta yasika busisi bwati ng'asika ebbeere ne likola ki ne linnuma nakuba enduulu kati mukuba enduulu mba mpulira obusungu njagala muteme n'oluyi n'akwata omukono n'akuba wansi n'akuba ekikonde ku bbeere neŋŋamba kati kaŋŋende ewa taata nkuloopeyo bwe nali nzikirira amadaala yajja n'ansikambula n'ankuba ku madaala n'empisibwa bubi ebyo ne biggwa kati nentuuka ewa muzeeyi nali sirina kye naayogedde wabula muzeeyi ng'andaba ndi mu maziga naye ye oba ng'alowooza ki ekinka sinaamunyonyola kintu kyonna yatuuka ansikambula ng'ankuba wansi ekigwo mukunkuba ekigwo kati nga ye ateekateeka kwambulamu mpale. Oyo omukyala omukadde waliko zaali ssaawa nga 9 lwe yazuukuka n'akoona ebintu n'akoona n'aleeta bakaali kantu katini nnyo bwe kati n'akansabula muno mumpi mu matama n'enzimba ekyamazima nanyiiga yadde ki naye nanyiiga alinga gyakola ebintu bingi naye nga sifaayo ne munyiga muno bwe muti nga mpulira obusungu. We agreed that it is prudent that immediately we constitute this team because most of the outcry cannot be solved by the private sector alone, by the companies alone. Government is the key players in facilitating issues of responding to distressed workers or ensuring that companies enforce responsibility to workers. As a ministry, as government of Uganda and government of Kingdom of Saudi Arabia, we must now come in force to ensure that all the agreements we sign and the contracts that these workers sign with the recruitment company is enforced and the contractual obligation not breached. We also agreed that the technical committee will thoroughly review the previous agreement that we signed in 2017, consolidate with existing agreements, look at the reforms, because while we are having reforms here, we also found that in the Kingdom of Saudi Arabia, government is making fundamental reforms to support enforcement of the obligation of the recruitment companies. Eno ennyonyi ya Saudiya nayo ng'etandise okwebongera mu bwengula bw'eggwanga ng'esaabaza abava wamu n'abagenda mu ggwanga lya Saudi Arabia. Eno yaniriziddwa abavunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi mu ggwanga nga bali wamu n'abakulu okuva ku ludda lwa Saudi Arabia. Okusinziira ku Vianney Rujja nga ye mwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi mu ggwanga, Uganda kati eyongedde okusajjakula mu by'entambula eby'omu bbanga ng'eno y'ennyonyi eyo-17 kw'ezo ezisaabalira mu bwengula bwa Uganda. Buli lw'ofuna airline empya ebeegattako kitegeeza nti bizinensi egenda ekula era kino kituzzaamu amaanyi. Bw'otunuulira Middle East y'emu ku mawanga bannayuganda gye basinga okwettanira. Bw'otunuulira Saudi Arabia tuyina bannayuganda bangi abagendayo okukola emirimu egy'enjawulo, abalala bagendayo okukola bizinensi, ate tutandise n'okufuna abalambuzi okuva mu mawanga ago. So n'olwekyo kino kikulu nnyo okuba nti tufuna ennyonyi endala etuyamba okuba nti egenda direct okuva Entebbe
okutuuka e Saudi Arabia nga teyise mu mawanga malala. Shafik Senteza ku lw'abaddukanya ennyonyi eno alaze nga bw'abaddewo obwetaavu bw'okusaabaza abantu nga babajja wamu n'okubazza mu ggwanga lya Buwalabu. Nsonga ya kaga abantu bonna abasuubula abakola emirimu egy'enjawulo bafunye omukisa nti ebintu byabwe bigenda kuba bigenda nga babituusa straight nga bigenda eri Riyadh nga tebirina buzibu bwonna mu budde, era buli asuubula agula akolagana n'ensi ya Saudi Arabia agenda kuba yeesiimye kubanga obudde bwonna bufunziddwa ebibadde nga balinnya ennyonyi transit service. Omuntu okugenda e Saudi Arabia kibadde kimwetaagisa okuva ku kisaawe Entebbe okutuuka e Dubai oba e Doha mu Qatar, olwo n'afuna ennyonyi endala emwongerayo okutuuka e Saudi Arabia. Ennyonyi eno kikakasizza nga bwetwala abantu 300 era nga mu wiiki yakusaabazanga abantu emirundi 2, kuno nga kwe kuli olw'Emmande wamu n'olwokusatu.